wajukira oyo si musajja wa bulijjo yakubye zake yali muyekera wa LRA wachi wakoni ndoza cyo kutegeera LRA oba mu rehabilitating through speaker siroza anti connection yavaawo speaker onaliwo yes Anita Mungu kati bwatuulaawo bwalemu okutuulaawo ne Kabanda awo si watuula bulijjo Kabanda ki oweka Sambia n'omulala MP bo bazze kujajjatta ku confusinga naye babadde commission FDC yakubyezaake Kabanda kale yiwe nalemu so chikiriza side ye bandala Mpuuga eyaganye okujja ku ntalo zombi wachi UP kati lwaki ogamba ono nti yabadde taina mission tunulira akatambi nga bafulumya speaker ngengumi yatandise bamutaasizza gundi alabika nga atambula ne speaker bafuluma bwe bati nga aseka Kabanda akol kitegeze yabadde mission yes kati akoma wakugamba njagala bangambe lwaki banfulumya nga nzigu bayikiriza banetondere kubanga bwe netondere ono kijja kumanya nti buli muntu kuba nayikiriza bajja mukubanga nagamba nsinze ekyankubya gundi abiriga kino ekyankubya adongoto kino naye ono nabadde so patient naye bonjikiriza abona yabakuboyo yes bonjikiriza nsobola okukola revenge nagamba nti obanga asanze enjovu ngoli kamyuno ya galoji ekumementula nekusanyawo so a situation era tunulira omusajja oyo tajja kuba kyekimu sometime senga wabeerawo minishafu ekyo kisobola okuweesa kati bwe batamuwe bajja kumusasula mu kintu ekirala either cash oba kino yakoze omulimu ogwalaze nti aba opposition nawe okkiriza munnamawulire tibalwanyaganye bokka nga NRMC yebakubye kati plan C yabadde yakukola ki kujjawo nga bamanyi nti bano bana akavuyo ako bwe kaddamu nga speaker akomyewo baadde basuubira nti bano bajja kukola olutalo olupya nga bategese obumotoka buno obusomba abantu wansi nga buwerako eyo mission ebitundu ebirala ebirime emmwanyi ne babirobinga ababugandako kasi yes akatundu ke babawadde basudde step ne bagwa mu ambush ya Museveni nga tebagitegedde naye nga bo balaba nti nga bwe bali bandirabidde ku wali bwe bagenda speaker n'abagamba laba oba Abaganda enamba tewera agamba Obua yali agamba Kiraka ne Obua tifuip Kiraka yaliwo ne bombi baaliwo message ya Obole egamba nti yali akonsultinga Kiraka ati tebo ani damu olabe Kiraka ani addamu nti bali just a quarter oli yaddamu Obua about 84 no mukulonda kwajjanga bali 7 kati bakimanyi tebalina namba kiki ekibalwa baki abatalina namba Abaganda lwaki ekyabaganda kyazze lwaki Museveni bwe yabadde ayogera n'abaana ba consultants abajasi n'omusajja abiriga ng'ayogera Luganda nga alunyonyola none yamukiridde yagamba nti nze ni mukama w'oyo Museveni naye mu speech yo gigenderere mulimu Oluganda ngaga nti mwanya ezo gundi eyo tukola mulimu ekigambo Buganda mulimu ekigambo Masaka mulimu nga abyogera mu Luganda ne Luweero kitegeeza ki lwaki emwanyi yabadde ya Buganda it was a national project yo kujja na address nayogerako mu Luganda kitegeeza nti yabadde ayagala tusaba baka eri Abaganda bano gwe kyotegeeza era lwe lutalo lwe yakoze eki lwe yabadde nalo kakati tugenda ku firimu tugende ku firimu nga onzira mboti okimanyi toyina namba parliament esalibwawo na namba kiki ekikubye ebikonde kankati anti ye firimu kati gye tugendako waliwo planning y'olutalo ku njuyi zonna kati mwalimu n'abannanfuusi nga emabega bonna babadde bajja balaga okulwana kw'emmwanyi wekuli abatalabiseeko ku saawa ey'okuba omupiira obadde okola training n'abantu genda okuba namba 7 n'oweekweka n'oga nti sijja kujja eyali loopu yatugamba nti bano tebalina kye bamanyi bamuwanga ffe tumanyi ebintu bino kakati lwaki teyajja luli nga balonda
lwaki teyazze wano Omugalatiya yatuuka n'okugowogera ne Museveni maaso ku maaso n'amugamba obulungi omuntu yabadde sinsi ye mu ba opposition bonna incidentally si mukwano gwange naye yabadde nandala mafwaro yabaddewo to the last time ng'agamba kawaayiro n'aga ati abo emwanyi eno bw'ogiwa minisita ajja kugiwe minisita ng'olaba olutalo lwalukola ki balwanyi aludde mu mwanyi incidentally waliwo omuntu gwe bataayogerako gwe bataakonsultinga nga yasoma bya mwanyi byokka n'amateeka n'ebirala bamuyita Jebbi Kakooza is a lawyer yali secretary general wa NSSF oyo ali knowledgeable kusonga ezo kati bano haphazardly bagenda ne bakola consultation ne bagenda mu lutalo nga tebalwana nga balwana olwa togikwatako babalwangula naye nga balwana honorably despite the fact tikusaawa envanyuma era Museveni yabasiigako akasa kumumwa ayita milioni 7 bazikwasa MP Omusoga nti zigabire opposition condition yali eki butajjawo koramu ewere era nze navaawo saawa 3 ogenda ku programu ya Assault nga baganidde bajanga ne bekalakasa ne bafuluma ne badda mu restaurant baweze koramu ng'ekyo kyo kyakola ki kyayitawo walaba nga etteeka lyali ligamba nti olina okugalawo emiryango nga mugenda okulonda bagigulawo nga n'abali ku kanula jja nga bamaze okutegeera nti namba ekola ki naye nga bayitonayo Kadaga yakikola scientifically mu magezi nnyo ono yakikoze crude we nti njagala okavalinga parliament sitting arrangement ya parliament teyabadde nomo nga nti oba opposition batuula eno batudde buli muntu wakola ki wasanga yensonga lwaki walabye Kabanda honorable bakoolo nezaake nga batuddewo wano nga ku kajja akafuluma akajja ako bakakozesa nnyo senga babeerawo okufulumya speaker kuki speed bakakozesa nnyo senga babeera nga issue eri contestants yagalamu ebikonde n'emiggo ako ke bayitamu ako kabadde strategic nti bano ba planninze nti bajja kutuuzaawo abantu abo akoolo yabadde omu kubo nga alina link nani ne speaker ne FDC oyo bino tibyadde bye FDC ene yadde filimu ngaina filimu yabadde ne script from morning lindako kusaawa eno Pugo obutajja yabadde mu office ye lwaki teyazze mu parliament simanyi lwaki Mugalatiya teyayogedde kati wabaddewo okuteesa ku side zombi nga aba opposition baga tujja kugira mu black suits tuteekeko n'akagundi akabikoola by'emmwanyi akagoye baka designers bano ne bagamba ffe tujja kwambala botai nga buli muntu alina wabeera identifyingira side zombi zabadde ne code abagala emmwanyi UCDF babadde ne code era bwe bagikoze bano bafulumye amatala nigavaako kati ng'olina kulonda nseenene ezikoze eki ezisigadde mu nseenene ezo babadde ne pulaani NB aba security abayingidde munda pulaani yabadde okwaza buli muntu nga mulimu ne speaker bagikoze nga mulimu ne attorney general nga mulimu n'abaminister ab'amaanyi nga General Katumba former chief CDF nomugamba subject yourself to Museveni tayagala kintu kyonna olutalo yali tayagala kintu kyonna kituuke ku speaker kuba yabadde komanda w'ekifo kyonna ng'ali tayagala mulala yenna ayinza kimutuusaako ng'ayise muyengana ye balina omwaza jukira speaker aba ne security yiye era wabajja ku parliament eziyingira awo n'ezifuluma basooka ne baggalawo ne waggulu eri abaayo ne sniper wanabaawo amanyi ekikomando senga wabaawo nga talina mundu naye ng'asobola naye despite that security fund emundu yayingidde etya n'omuntu ayawa bulijjo ng'ayiranye omuntu atera okuyingira omwo tomwegendereza ng'ayambalanga mukongo abo bebamu ku bakanyama abadde balina okukola mission esooka bw'otunula wansi nze natuusewo nenvaawo nga njagalawo onayo n'abakooba
Baga chamawulire bajja bakkiriza nga n'obutebe mutuula. Awo obutebe bwavaawo okuva East African Parliament we yatandika okutuula. Aha. Exactly. Kakati mission esooka yawedde. Security body search. Yabadde sala. Mission ey'okubiri yabadde ino okukulirwa SFC. Abo batandika bolabanga Parliament bagigyeko amataala nga mulimu SFC tubabaawo abakomandingi. Kibagala bakikokola munzikiza. Tonna kyonyumya. Oba oli mubako oba oli ani? Tolina kyobagamba. Ate batunuulira nnyo behavior ya police ebabeera overseer. Nakirabako ku Kayunga. Kayunga nga bagamba nti Katikkiro tateekwa kugenda Bugerere. Eri akulira poliisi oyo kati yalekulira. Bamuteekako abantu nga balina okulaba nti poliisi tekola haamu yonna ku Katikkiro. N'obande bamuziyiza agikola bajja mutta. SFC ebakulemwa gundi eyo nabo bandi bazinzeeko ne bakwata. Ebakulemwa mission eyo. Ne mission bano bagigayaliriddemu. Abo opposition. Basoose kubaza mbeera nga bagamba nti batuule wano. Waddewo fongweti eyabaddeko esooka eyabaddeko akola. Kaliwo n'eyokubiri. Nga eyokusatu bagikozesa tegeera nga basobola okuyisaawo abantu be baagala. Balina okukolawo ekkubo. Kati wabadde bano bakoze bafunye counter intelligence ne bakola counter reinforcement. Abanupu bakedde abamu saawa 2 ne batuula awo. Kati omu ku bagambye okutuula awo nga talina watuula yakola. Entebe zikoze eki? Byabadde bya first come first seat. Kati wano weyaleseewo akatabo ke n'essimu unafuna omukisa n'akola ki? N'atuulawo. Temugeza kulwana omusajja ajja tuyola. Ebikolwa ebyabaddemu oyinza obiyita eby'ekituju. Nti taala we zaavuddeko ekikolwa ekyasoose kyagudde ku bannamawulire. Bannamawulire ne babakola ki? Ne babajjayo. Si kubajjayo kokka ne babasibira. N'ebyuma byasigaddeyo eri. Ne babasibira awantu. Mu conference hall B. Nga tebasobola kukola ki? Kaakati abamawulire ne bavaayo ne bagamba tebajja kuddamu. Okavalinga pulinary. Bakikoze? Practically. Bayogerezeganyiza ne CPA. Ne Chris Obore. Nati ye CPA. CPA yakola ngani? Yakola accreditation. Bannamawulire. Era n'agamba wakati wajja kubaawo accreditation empya. Ni reporter Parliament ekola accreditation buli mwaka. Nkugambye. Edda siraje nze kati njogeranga a reporting ku Parliament. Nze njogeranga nga senior. Yogeranga senior. Aludde mu Parliament. Yogeranga senior malene. Tujja kudda wano nkugambye bagala accreditation empya. Obago ojagala ku mwaka n'omwaka guzaayo mwezi gumu. Babitusaba jojuzira ne tubiwaayo. Kakati ekitegeeza mulimu abatajja kudda. Ekyo kyo nakyo sikiwakanya. Nze nyinza okugisaba ne bagimpa. Simanyi. Ku Kadaga nagisabanga Chris Obore. Wagisabangani. Kadaga bakubira kadi. Era liniwo Obore yagigaana. Ne bangamba nyamuyita n'agaana. Ne liniwo ya contract yange yali yagigaanye. Namugamba Kadaga mubuuza gwe wayita mu kadinisa okujja wano. Oba onayise mu kadinisa si bibyo. Kuba baali balowooza nti nja kuyita mu procurement process. Nkole ki? Naye nga nze nina expertise yange esobola okumpisa awantu BBS yali tefunanga. Era we nagamba mukama wange nenga nti nina contract njagala wa Biguna yakkiriza kizimuzimu navaawo nagamba sitaja Kadaga amugjawo amumanya ati kati nensirika nengamba one yali abakola advertisement namubuira kusaawa esembayo nti nkyategeka abamawulire tugenda mu boardroom bagenda kulaunchinga singa gwe mulamuzi tebaji launching teyagisasulanga 20 million per month wali nayo program yali ofunye ku TV nga baji sponsor so
so kati kirinja atukijjewo bino byagenze okutuuka nga process ya accreditation egenda mu maaso ku parliament kati tegenda kuba tegenda kudda nga bwe yakoma ekyo kyose kiwaganya abamawere kye balina okukola basabe obukadde bwabwe ataano omusajja omukazi bwe yabasuubiza bwataba wanga naliyo nange ekyo kitegeeza nti naffe abamawere tulina bwe tuteesobola nga tulina kukuba amavu yadde batukubye nnyo kuba ku kintu ekyo toyinza nakusaba apology yokka oyinza n'okugenda mu kooti nga parliamentary association tebasobola kubagaaginga ku kintu kiri national nga for fiest ate tebagenda ngayo ne bawaangula misango olaba newuji egenda naye parliament kati ate parliament si ye kooti kakati nze seetagada kugendayo ne bw'ogimpa ku bwerere nsobola okufuna amawulire mu parliament ne bwoba tugenzeeyo kati nina amawulire nti MP na Rimadi bamurepinga ne bamutaasa kakati gwe kiwakanye Aisha kyenkana bamuwemudde bamuwoye baluyiziza okuva eno paka wano nebbeere lino awo naye oyinza giyita attempted rape ng'ogyeko eyo n'omusajja wa Guinea eyaganisa abakazi bina mu mwaka gumu okuva mu October last year abamu nga bakabasajja bala vice president aliumira police naga muje mukole statement abafumbo baganye omu yeso omukazi tebayinza gendayo ngo obadde mufumbo bawo nakimanya nogenda noga nti munaye yankutte ngasobola kakati nakino bwe kiri nti Museveni kino yakimaze ayita agenda komaawo njala tugende wano bwoba okimanyi nti olina namba olina ababaka ba parliament kiki ekikoze ebyo byonna okuyisaawo kyoyagala lwaki tokunga ababaka bo ne mujja ebirowoozo ne biwanyisiganyizibwa wakati mu katale Museveni yayagadde kulaga nti alina power aba opposition nabo ng'obalaba abamu naddala zaake nga tetugenda kutiisa tugenda kulwana oyogera ku muntu alina emmundu tyogenda kulwana omusuubira kukola ki Museveni bw'omuga nti ngenda kulwana ne bwoba nakikwaso nga tekimuteekako bulabe bw'amaanyi akusiba n'ebisumiro n'abisuula yensonga lwaki baasiba abantu abasooka okulwanyisa emmwanyi oyita ogyoko Museveni amuwa emmwanyi nga oyita ogyoko naye atya obote naye nga baagala kufuna foreign currency ne Museveni okujja okunyaga emmwanyi eno gundi gyalina factory za tiles Jenusale ekapeeka eyo yonna n'endala zeyalwana n'endala zeyakwatanga mu biyumba by'eggaali ng'ayagala kufuna foreign currency afune aid Museveni amanyi nti takyalina sente zaki foreign aid ate azimanyi mwanyi esinga n'amafuta bw'olaba income yes esinga n'amafuta kakati alina gikontrolinga ye yennyini ng'agitadde mu akawaayiro ke bakukusiza ku ssaawa envanyuma nti balina okunoonya akatale balina okulaba ani agireeta kati bagenda kuleeta extension workers bazirabire ne extension workers babaddewo nga tebalina capacity egenda ku ground tebalina musaala gumala tebalina ntambula Museveni kiri kye yali akoze yakiddusiza misine n'akisangulawo nga tetulina capacity kati tugizimbire emyaka emeka ng'alaba bamuleseeko obuye naga nja kinyaga ku kifuba era ekyo kyekiriko omulimu w'omwanyi ajja kwekaabira ayongere kulima naye chance gye tulina embi ennungi nti Mexico gundi yali esinga okuzirima yafuna omuyaga eriwa Ethiopia Brazil ne Venezuela nayo yafunye ekyekanga Brazil erina okudda ku mutindo ku myaka 10 kati kirageze mwanyi tujja zifuna ate Museveni kyakimanyi ensonga lwaki yafunye akatale Russia yafuna akatale Japan through Penet endagaano ya Penet ekyaliwo ndi asobola okutwala emwanyi ensavwa okutuuka 232 eyo gye yagaana okulaga parliament ate tayinza giraga President Sokola endagaano y'eggwanga ne ya China meka zibagaanidde zirabasabye awo za petroleum endagaano zinaba mu public domain emeka zaaganye bbawa waliwo ogyebuze okyaze MP n'omubuuzo yali alabye ku ndagaano ya Penet obanga n'omusingi obusingi gwe bazimba wano waagana okuvaayo tebasobola kugenda kubikkula kibaati
kugutululako naye ate endagaano eno kampuni giyawa bilioni 3.7 okusomesa abantu ne ziri 10 okuyigiza abantu okunywa kaawa kampuni zaani ezo ekibuzo tujja kidda mu programu eddako kakati ababaka ba NRM na data basobola kwetengerera okutuuka okubateeka ku ninga eyo nti tulina kulonda bwe tuti ate betengerera bati omusajja talina trust mu muntu yenna paka nga alabye ku results yensonga lwaki nga tanaba kuteekawo ezo order bayise emirundi ena era mirundi ena nga balina kufuna obusamambira wa milioni 4 okuyisa ekintu ekyo nayita ne Buganda Caucus yokka kati bano muwanga waleeta Buganda Caucus ng'erimu bonna yawalirizibwa okwogeraganya n'awani muwanga namugamba you are terrorist kubyo ulwanira emwanyi ofuuka terrorist nga Lusse Joseph oyafuuka terrorist nga bamulowooza nti yasigala ssente zaani za oyita ogyokeze emwanyi kumbe oli yaziwanga Kuteesa ng'ati obote kakati Kuteesa y'omu ku bagagga mulwadde naye ye agamba nti obugagga bw'alina buli ssente ya Uganda girinako 3%. Buli 10 ekya Uganda. 10 ekya Uganda. Alinako nusu 3. Oyinza muwakanya. Tosobola. Ku kisaawe anina nyini kigundi ekyo. Ani ayita tende ekola driving permit. Donors ne bavoye. Abantu bonna abakolayo tebaali mitinga NSSF money. Enagenda okubuuza natuka yaddala mu ofisi ya MD. Nibangamba why twazibanyanga tulaba erimu muki mukulu. Company yavaawo nga abantu tebasasuddwa ki nabano boyita batayikulu nabo tebasasula ojja kusanga Sudiru nga akola endagaano 2 n'abakozi oba ogenda kufuna milioni 3 okolayo emitwalo 7 ne milioni 3 kati NSSF n'asasula yasa yes zombi ozisayininga kati omalirize ziriwa zofuna entuufu gw'ofunazo 7 nenga ofuna bubiri ziriyo zifuna nenga tazisasulidde NSSF nawaayo 7 wato bagwanga kati Kananasani gwe baleeta investor oluvannyuma yafuuka ambassador yafuna baagowa girls n'abalabi twatwala ki mwagowa through Kananasani bwe yavaawo yagenda wa Sudiru kati mukulu nnyo mu Sudiru wa Sudiru hotel eza Karim si Sudiru Karim kakati nabanga ekintu yakitta kati alina Sri Lanka Museveni alina interest ne Sri Lanka alina abayekera befogaze eyo nga teyegombye na America Museveni ayagala abantu abasobola okukola ebintu ebyenjawulo ba Russia ani sagenda namuga nti wayi nze ekizibu kyange kufuna modern weapons nkuwe kino ne bino amonge byagambye nti okulonda kwa Trump kati twamumaze manya Joe Biden abadde anteekawo sanctions system ya America esigalawo kyosobola okukola it can be negotiated kati via laws nibo baga nti ojja bawa amafuta bajewo sanctions meka ate ali omu tuya sanctions ku muntu omu kale kulwa abantu abakola ebikolobero byabwe meka sanctions zibamenyeewo mu nsi ez'enjawulo ne baga nti kino tuzijeewo Irani gundi avaawo nga agyeko sanction Obama ono wakomyewo Joe Biden n'akomyawo ezimu ono ayinza okugyawo ezimu Trump kuba yali aggyeewo okwezimu mu kisanja kye so omufuzi nebyakkiririzaamu Republican ne Democratic balina enjawulo mu byobufuzi byabwe but system esigalawo esigalawo naye asobola okukyusa ekintu ono bwe yajja n'aganja kuzimba ekisenge tekyamulema kati agenda kimala yakizimbako kyeŋŋambye nti kati asobola okukimala kubanga ayagala amenye aleke rekodi eyamulema luli okukola ki okukola ate dino kyekisa ki ekisemberayo ddala tayinza kudda ne President Museveni Mwanyi tazitandise zaagala leero okuzeddiza n'okwonoona n'okwavuwaza abazirima era nga bwe yakola kuvanira bwe yamulimisa n'alinnya ebbeeyi ne bamala ne bamusala nga bamutwala Kenya babagaana ate nga akatale kaki
ngabo yakola ab'ebikajjo n'abalimisa kati batikka ttani ne baziyiwaawo ne zengera kuba ne Madivani akola ki alima ebikajjo n'aba factory endala bakola ki kakati we kyatuuka ku mmwanyi yajjawo Coffee Marketing Board yali erima emmwanyi yali evunanyizibwa UCDA ez'eluvannyuma naye nze bwe nkulira nga taata y'omu ku bantu balina emmwanyi nga buli lulima atikka ensawo eloole nnya ogenda ozitunda buli lukungula naye nga tebabaweerawo kashi nga bwe kiri kati bwe bakugobanga school fees ng'akusindika ku Cooperative Society yatwala emmwanyi nga bakuwa kakiiti ng'okatwala ku ssomero olw'okubanga headmaster naye amanye emmwanyi abamu nga balima ng'akukkiriza n'osoma tebaatugobaako ng'otunda kilo 3 n'omalayo school fees ez'omwaka kati wano otunda ensawo 3 nga UCD tennajja okusobola okufuna school fees y'essomero eddungi mu Kampala wajjawo Cooperative Society ngenda mu America mu 2021 bwe twamala okusoma abantu 24 nga ffe mu Uganda twavaamu 8 Zimbabwe bavaayo 2 twandibadde 9 nga tumaliriza twalina ebintu bibaagala okumanya buli omu nga bamuwa chansi okubuuza ebibuuzo 2 nze bampa 2 ne mbuuza nti mu Uganda navaayo nga Kenya eri multi-party Tanzania eri multi-party Uganda temugifaako naye bonna mulowooza nti mwe mubalabirira nga IMF omukungu akulirayo IMF n'aŋŋamba nti Uganda will never be an island sooner or later ejja kujoyininga era Museveni bwe yatuuka ekiseera gwe nabiwandiika wano nga bagamba oli mulalu ebibiina byatukola bubi Museveni n'agamba nti tugenda multi-party ebibiina ne bigaana n'afuna ekyokyegere ekyalina ejjuba nga balina eyadesigninga ekintu ekyo yali Charles Rwomushana gwembeera naye n'abawangula 98 ku 10 nga bagenderedde kuzaawo amala naga tukyejjeemu ne mbabuuza ku kyemmwanyi ne baŋŋamba nti kukyemmwanyi wababuuza otya nabagamba nti ffe mu Uganda tuyimiridde ku bulimi obulunzi n'obuvubi ennyanja yetulabirira naye emmwanyi bazitta n'ekyuma bakikola ki ne pamba ekyuma bakijjawo ne boodi Coffee Marketing Board yali evuddewo yali evuddewo ne baŋŋamba nti mu 1998 twawa Uganda yatusaba ng'egenda ku streamlining emmwanyi netugiwa $1 million 4 streamlining abakozi bano abali mu abatakola bulungi babajjemu kubajjukira mwalimu abali unionized n'abatali naye kye bakola kujjawo bonna n'ekyuma ne bakijjawo bamala okijjawo n'ebyuma ne babitunda ababigula baali bamu ku bakozi n'abakungu abamu gavumenti ebimu biri Rwanda bira biri Congo bira biri Tanzania no South Sudan ne Tanzania kakati bamala obigabana ebyo ne balekawo ekiwongole ekyekizimbe jjukira nze nali Msulambu yawe nasomera ku Stay High nga mpitaawo ku kyuma ekyo nempita Katazania ntuka ku Stay High bwe natambuzanga ebigere natambuzanga taxi nga zintwala olumu nali transport officer ku Stay High nga nina abalina minibus nno abaana ku Stay High ne tubatwala ba driver awo nenga bazigenze kuwana mbaana nga tebatujjako transport so kana ubayo abaana abatwala ku Stay High nakola ki n'abatwala nga nze boss waabwe kakati ekyuma ekyo nga bw'oyitawo osanga bitrailer bivaawo ku kyuma ebigolo byemanyiwo nga bikomeye n'okulufula birinda ku offloadingako mmwanyi nga naye ebikoma eringa ku bugolobi eri mu maduuka awali flats kakati bwakijjawo n'akikwasa omusajja gwe bayita Kanana Sani kati ye ambassador wa Uganda mu Sri Lanka wagwanga kikanana Sani muna Uganda mu Sri Lanka naye ambassador wake wa Uganda Sri Lanka naye yajjanga investor nga ze ku investinga atunge engoye azitwale mu Agoa katale ka Agoa eziwera jukira nabega wa Coffee Marketing Board waliwo yugi yatuna engoye zitwayambalanga yamato musomi kusomero zonna nga ziri pure cotton
ne batagiyamba ne bawa Kananasani mu Sri Lanka nga tannaba kutandika project eyo bamukuba mu kooti ku Buganda Road kubba milioni 10 investor naye nga bamutuukako n'omubuuza waayo kiki oyogera kikumuzanyisa nze ndi mukwano gwa president ng'akolaga essimu ayine Museveni ayine General Sale oga nti owaayi omusajja oyo namugamba ki bainvesita ba Museveni abasinga bali fake be batwala night gundi Nairo Hotel okumale abava abawalabu ne bagikolamu nga tebasasudde ne batwala ne amagiraasi n'amasowaani ne bagenda ba investor be bagula UCB tebagula nti bagitunda kuba nti yali ekola loose mwalimu sente zibatereseemu ennyingi nga mulimu treasury bill eziri matured bano zibatwala treasury bills treasury bill banga check naye nga ezimu ziri matured zigenda ku machuwalinga nga president Museveni alinamu account nga aterekamu sente ze ez'amata personal account nga president Museveni alinayo bill loan giyajjayo okugula Kisozi ranch nagamba Museveni yagula naye njagala buli mufuna press conference president Museveni nga alina gundi loan gye yajja mu bank mu UCB gibatunda eyali ekulirwa omuyindi omuyindi nga amanyi byonna simanyi bamuteeka kakati ng'alaba bannayuganda abasiru babba ne bakola ki ne basirika golfuna press conference obuuzanga Museveni oba yasasula sente ezo mu banka eri gye yeewola ziyagula mu Kisozi ogumanga n'omubuuza ekibuuzo ekyettima n'ofuuka omusasi we fitina oba oli mulwawa omusasi kubanga waliwo investigations buli investigation zibakola zonna nga zirimu obubbi zisibirawo president Museveni kitegeeza okujijjawo eri banka byali byetululira awo balinamu amabanja nga tebagala gasasula ate nga mulimu sente balona sente si kizimbe okuba ekizimbe kyali kya mukyala wani wa Karim omukyala oyo yafa alamidde abaana be omusango gwaliyo mu kooti nga abaana bagamba Karimu yakimujjako n'akiwa omuwala we omuddugavu nakubuya relationship gyenina ne Karimu ku famire ye tunatuuka n'omuwa omutabani we atunda emberenge n'amwegaana naye n'amuwa ku buyambi oluvannyuma yamutwala kati ye Edi eri manager kati eyo UCB nekola ki bwe tumala okugyawo UCB ne tugituga ne tuleeta KCB banka eri very popular si abana Kenya exactly kakati gwe oyagala ekyo n'okituga ate n'oyagala okulya wa mulirwana olusuku lwo n'olutalo nga tujja kusimanga amatooka ewa mulirwana nga tugula buguzi oyo ye Museveni naye abaagala okutegeera Museveni balina mutegeera yaani nze ebbanga lyonna lye namala saamutegeera okujjako ebitono byenna ate byenategeeranga nga binsibya bituufu ekusooka lwe twawandiika nti yakyalidde disitulikiti eya 34 e Rwanda batusiba batusiba nze nebasiba lwafuna mukama wange enjuki kanaabi ne banta ne bakwata n'enjuki enjuki ye munnamawulereko omusiraamu eyafiira mu mikono gya poliisi nga bamugyemu eriiso ku Marialina clinic taliyo teri mulala gundi ripoti baba ripoti yani poliisi bagamba nti yali mulwadde oba wa Mukenenya kuba Marialina bali bajenjabirayo Mukenenya ate liso liba livaamu litya ekyo kyoba weebuuza so naye walinga obuuza Omumerika Abamerika nga bagamba nti twabawa ssente biliyoni bweziti basitreamlining Coffee Marketing Board bwe nkomawo wano mu Uganda kye nasooka okulaba mu 2000 ba former workers 1508 aba Coffee Marketing Board bawaabira gavumenti nga bagamba nti teyabasasula sente zaabwe omulamuzi Musota eyagusookamu n'abawa biliyoni 3 nezirwawo okuvaayo ne balwana yali first case walimu kesi za mirundi egi 3 kati wezirwawo okuvaayo ne basala amagezi nga yali atone waabwe mu kuwaaba baali bamuyita Kabonesa nga andali company ki Kabonesa yali muntu
yali muntu bamu obwatone ngatalimanga ku mwanyi yadde okugitunda bana abakozi abali abakozi ye yabagamba ayina amagezi gonna gajjayo sente ezo mu bwangu yakosa kampuni kye yabana mateeka KAA ke KAA kebiri KKK yakyusa erinnya kati naye kusookako ke eyo gundi giyali atone jenu kati aliwo kiriwo kiwanuka ne minister wa state wa lands naye yali member bavaayo nga bafunye emirimu egyenjawulo kakati ojja kulaba bakwataganirawa bamala okufuna KAA sente ne zigaana ne bafuna lawyer alina experience okubagirayo sente ezo ono certain percentage era nazibagirayo bulungi nga tabalumye kakati nga tezinaviirayo ddala minister ya finance bagamba tulina okutemako kabuuyi ate minister ya finance yes abantu minister ya finance nkugambye minister ya finance naye nga ekulirwa abantu finance linnya naye ekulirwa ne bagenda mu kooti ne bakola consent judgment babaweeko biliyoni emu zigende mu Bank of Uganda batwala 3 abakozi ba Coffee Marketing Board consent judgment yaliwo wenjirabako nesijibirivinga ndudde mu kooti nembuuza baka bwogirabako tewabirivinga nembuuza baka ne bagana okunvuulira find out ne bagana nina court record gundi consent kati omu kubo nga amanyi nangamba no kino kituufu kiringa gwe okuggyako ngamba nti omanje emitwalo 2 miliyoni 2 basi zirinaawo naye wenkuwaayo 18 ne tukimalira awo ku speed zo zirinawo simbalona asimba akaggo ekyo nekivaayo naye final person eyafuna percentage eyafuna ku sente ezo kubaali basurvivors nga n'abamu kati baafa batono okujjako be nakubuulira ti abanene nga omulamuzi abanene nga ambassador wa Swabirigwa abanene nga yali minister wa agriculture ono wa Masaka Sempijja baali lake bone bafuna kati kabonesa abagamba tekyaliyo endala 30 billion naye twakola apiiro nembalira nga mbagoberera kuba nabagoberera mu kusanga ogusooka ngenda okukola investigation nga sente ezo zasasulwa nembawa amagezi balumbe Gobi PS n'abatuuza ne lawyer waabwe omupya Lubogo jukira bali bano bagana okuddamu okolagana ne KAA bagandulira yababba kati KAA nayo neyetema kabonesa neyetema kuba musoke n'omukyalo mwanameta beti ne bakola ekibiina ekirala ne gipangisa kimanje andi kampani ne bagamba nti bano tebate wakuddamu kufuna sente ezo jukira zino sente bazimanyi zikola ki jeziri asatu nti zikyali ku apiiru bagende wagobi n'abaga nti wazisasula mu mubuuzi biliyoni 3 ezo tezagabwako ate nga ddiru bali bagivuddemu bani abake bakyali no bana ba Coffee Marketing Board bo bali bagambye ono tumutadde yatubba luli tukatukwata anti yababbanga na zino kweziri kati bategera luvannyuma ni asatu mwemu ezasooka baziba na zina 3 jukira ate eriyo n'abirimu omwenda twogerera mu billions kati mu June mu May 2022 Chief Justice Owendolo Alphonse erinnyero yali nvumirako siririye aina bwagatandisa naye nawandikanga mu monitor nampita nangaawo nanimanyaga gagenda bwegati n'atuuza kooti kano 7 n'abagamba interest yammwe kubala abasooka eya biliyoni 3 eri 25% balina ogibawa naye olonga kimanja awandise ebbaluwa bano tebamubawa babba bali kati bana abakozi nga bagamba ne KAA yatubba ne bano bamusoke baliko mu batubba nekibanja bajja tubba fe bombite tukola ki etubesiga ne bapangisa looyo omulala gwe bayita Lubogo naye ajjayo ng'omusango gwakola ki gwatambula sente ezo mu kuziwa eyasinga omusango mu butuufu ate yali kabonesa apiiru zaali apiiru 3 naye bano abalamuzi basalawo nga zino bazivuddeko bagala kabonesa yawangudde kabonesa agamba nti
over my dead body nzenina okufuna sente mwe mwawangudde kati omusango ne gudduka ne guddayo watone gino ng'obyabuuza PSA eyaliwo ebiseera yabuuza nsasulani ono yafa ndowooza yafa ye yabuuza kati bamugamba bawandiika nti temuwa kabonesa kuba ziri yakola ki yazirya it would be advisable sente zaabwe muziteeke ku akaunti ya buli beneficiary naye okubakuŋŋaanya si kyangu jjukira bava mu ggwanga mu gundi za njawulo mu bitundu bya njawulo kati ne bagamba ffe twagala kabonesa abaasigala wakimanye ne basigala abamu baasigala ewakabonesa abalala ne bagenda ewalubogo kati gurupu ziri yes kati ne bafuna benefit nti okubabba balina kuba nga balwana bo bennyini beekube kati sente ezo nasembayo okuba mu musango ogwo mu 11 omwaka ng'omwenda ng'omulamuzi wa high court abagamba kati nandibawadde sente ezo naye ate bano baakoze appeal Supreme Court bakaddayo emirundi egiwerako nga gukomawo wano kati kyemba mukola nga temunnadda wano mumpe omuntu omutuufu anaabawaki sente zaabwe ne bagana okukwatagana nga bamu bagamba kabonesa abalala bagamba kimanje bagamba lubogo kati tuba tufuluma bwe tuti yali akiikiridde atone geno state atone mubuuza lwaki mudaaza abantu abanaku nga ebbaluwa ya atone geno erikkirya naga baleke balwane sente tujja zirya nembeera so interested buli lwe ndaba akantu akali kuya nyongera ninoonyereza ngenda okunoonyereza nga calculation gye bakola ya 25 billion nfu 75 era baddayo ne bafuna expert nga ziri naye jjukira court ruling eriko 25 kitegeeza nagana ataano bagenda galiya 29 tewali amanyi ani yazitwala kati ezo zonna ogatta 31 29 ziba nkaaga gattako 3 tuze biliyoni 9 twogera ku za Uganda naye ani yalya ebiliyoni 4 abakozi balinga bamwe IMF ziyetuwa bali 1,508 so I got over 1,500 bali bidukumu 508 something bonna awamu kakati bw'oyogera kwabo tudde mu bufunze tudde ku katembe yabadde mu mwanya wano tumalirizaawo tumalirizaawo story no wajiwandika mwaka ki najiwandika 2 mugumu 2 mwemeka mwebiri nga bano bamaze okulajana kakati background yaayo ndaba background yino background July 2015 Joseph Justice Stephen Musota mu High Court temuba Justice anabeera judge Justice atandikira Court of Appeal ne Supreme Court in a consent judgment between Kabonesa Adomo Musoke versus Attorney General CMB Coffee Marketing Board ni liquidation ngevuddewo ordered payment of 10 billion ezo nazo je ziri to be non-unionized former employees who are retrenched between 92 and 1986 jukiriyo bali benkugamba abasooka ba 98 to 91 But between 92 and 90 and 86 Justice Musota also ordered interest of the said money to be paid beginning from the time of judgment and satisfied with these two parties KAA with instructions for Kabonesa and other beneficiaries who hired Nsibambi Wachimanje appealed to the Court of Appeal where they lost the interest to commence on 2009 which appeal was won last May. That was 2022. The Supreme Court led by Justice Pase Knight Haise Nenga Chief Justice Yalimu allowed a 35% interest beginning in 2009 but disallowed interest on damages but came out with the interest of 25 billion to non-unionized ex-workers. Kati eno calculation yegambi expert giyangama eri 75 n'aba finance gibakkiriza naye si eri mu kooti okwati waliyo 25 obubbi kati nga tunaba kukwata ku ziri sente z'Amerika ezo zajja zali biliyoni meka za bina dollars zino tuli mu biliyoni 9 eze Uganda zibabbye
babbyeko kasamambiro kuba nate abandi badde bafuna ziri zonna za poteya n'ebyuma poteya kati Museveni aleeta operation welfare creation ng'ajjawo NADS nga intention ye kulwanyisa NADS gye yagamba nti tekola nga kati bwagamba UCDA aleeta operation welfare creation kuwa bakozi be mirimu abajaasi bawasibudde nga tebakola ki nga tebalina we bakola baliiraawo era wabalabye nga basoma lipooti nga Museveni amaze okutwala UCD twagaba emmwanyi Greater Masaka Greater Luweero miliyoni 42 endokwa 44.5 ninga bazigaba njagala ogenda ofune miliyoni 4 mu kakebe endokwa ebaako akakebe ebaako n'ettaka osimbe miliyoni 44 mu Uganda muno olaba bonaafunawo osimba ekitooke nga tebakomyawo mu kulimba nga ne Museveni takutte kalikireeta agenze n'obulimba bw'abajaasi omusajja wamuyita Abiriga ng'ayogera n'Oluganda n'agamba nti ekalungu wokka twagabyewo emmwanyi endokwa miliyoni 5 Kalungu is part of Greater Masaka district kati gatata 85 ozifunire trailer ozifunire woziteka nga ndokwa bulokwa olabe wezija era ni yakwata contract eyo eyempewo so Museveni omamu ku empewo eri olubuto olugenda okuzaalwa naye najalimba banna Uganda okubalowooza nti bonna basiru lwaki sikomyawo party 1 tukyali ku kati nga tetunabagenda wali ku Chadema Parliament okulwana wano kiki ekikubya UCDA ebisooto nga president alesa abasajja ababadde mu lutala wamu ne Museveni abadde abba emmwanyi sinza kuyita direct theft abadde anyigiriza abalimi yakwatako biliyoni 7.5 azuwa mukoddomi we zigende mu kibimu mulimi wa mwanyi salimangako pozi nga yatandise ggo ne Museveni yakatandika yatwala wano okulaba emmwanyi zeruweero ng'azifukiriza bucupa n'agamba eno modern farming eba ya bucupa abamawulire ne bakyacyanca n'abawa ku biwagu by'amatooke ninze eryagala okutegeera ekituufu nagende mabega wa faamu eyo ngeri y'oluzi emmotoka ebisomba amazzi naye nga gwakolaga bimanyi ga kifuba bamukubye n'akagaali kano Museveni yasiiga omwana emmere n'alowoozesa nnyina nti alidde naye nga ng'ogenda okulya emmere ng'alookalookolooza mwana ono alina n'emmere gy'alese kumumwa so Museveni ekisooka ka miliyoni embeera ze ekyo si kimuwaayiriza yakyeyogerera yakyeyita yatutambuza Wakiso district ng'agirambula n'akubalaale ku ssaawa 12 n'akola speech nga temuli kyojjamu ng'amawulire naye n'amalizanga nti amuka miliyoni n'ensonga n'agiwa Museveni asimbula bw'ati abamawulire bonna vision nini bangamba nti Museveni talina kyayogedde ffe tuzzeeyo kati wali kitutwala mu newsroom konzenze bantumye mawulire nga intro yange nti ndi kamiliyoni nenkola story nga nedita aga nti yakyogedde yogera yakyogedde netuwandika story kati wogugolinga kweri so bw'abanga yakkiriza nti kamiliyoni tomuteegera wamu tafiira ku bbala limu aleeta UCB ng'avuma NADS UCDA ajjawo UCDA nga gyavuma akirabye ensobya zirabye myaka 39 aba UCDA tebazze nabo ne beewozaako ngani babasuubuzi bababuuzizaako Museveni yagenzeeko nakuba olukiiko olw'emmwanyi alisi bano abagirwanira bagendako mu Buganda sobiji bakola butagenda wa mu bitundu birala kuba emmwanyi terimu wano mu Uganda yokka statistics ziraga nti Northern etusinga emmwanyi mu Buganda yes